bagikutte kale. Sokera ddala nsanyuse nnyo kubanga wampise ku mukolo gwo guno ogw'okuggulawo oba tugiyite ronchi oba ki ng'otandika meeting zo ez'okwanjula stroke mbaga bwe kiri. Kakati nzize nfuna ebizibu bingi. Nira gwe nali mpaddeko miliyoni 4 bwe nakyala ewuwe nandaga TV nangamba TV nagigula miliyoni 5 wampa 4 naye mbaga tekyaliyo. Kakati okuva olwo nze sigaba ssente ngaba bintu. Era gwe bw'olaba mukolo gwo n'ogamba nti keeki ya miliyoni 4 at least netema keeki. Kakati nze Lwasa Emmanuel, director wa Lwasa Traders, Lwasa Events, Kirabo Tavern Cake. Ate Lwasa Events ekola ku mikolo. Nina mega tents, nina music, nina ebintu bingi. Wabula njagala mpabulemu omukolo Issa. Omukolo gwe tekukwataganye n'olwakataaka Pontiano. Ndi kunya December ne 11 December. Kakati nze ojja kundagabula zikifo nti wano nkuteerewo tent. Ate era ndeke music. Oli first class. Tenti gyenjogerako epangisibwa wakati we miliyoni 67. Ne disco ebyuma byange yatero bikozesa abimanyi. Ne zampazi manyi. Kale nja kusobola okubikola cash sigenda kuteekamu. Naye nga bijja kusobola. Nga ojja kundagabula zikifo nti wano nteerawo tenti nene ne bwegala ennene etya nja giteekawo. Ne sound nja gireeta ne ba kampuni yange nene ne generate nene nga kweri. Generate yagijja. Omukolo banaye guba teguwedde guba gubulako bitono. Kasite emmere endongo nsuubira omukolo guba mbadde njala ngikole gyombi gwera nkoleko gumu guliseere. Okay, ndoza nakola ogw'e Kampala eserere oba onaateekamu ka transport onaateekamu ak'abakozi awo tugende tukoleyo ne wano tukolewo bekintu kimale. Lwasa Events ejja kukola ebyo byonna ku lw'omukwano gw'ondaze n'ompita wano n'ondowoozaako. Naffe tuli bubi obudde waggulu mugamba kibi enjogedde mumubeere obubi mugoberera nnyo kati wano mwanonye eki. Ladies and gentlemen, ndi musanyufu nnyo okubeera wano. I would say mu luzungu all protocol observed. Kuba ab'ebitiibwa muli bangi nnyo abali wano. Nankomo mulaba ali cowboy wange from long time ago this one. Mukulu Issa nsanyuse nnyo okubeera wano. Banne musonyi okujja obudde nga buyise. Teyabadde program yange yakujja leeti. Nayagadde okubeera wano okulaba mukolo guno nga gugenda. Obufumbo kintu kikulu nnyo. Era obufumbo Sindi obadde n'ekitiibwa ne bugenda kwongerako ekitiibwa kinene nnyo. Abakumanyira bagenda kumanyira nga bamanyi kye bamanyiira. Abantu bagenda kubanga ekitiibwa kyo bakitedde mu kitiibwa eky'omuntu alina omwami. Nze mbadde mufumbo emyaka kati lwayisewo abiri. Bless you, man. Marriage is not the simplest thing. It is a hill. Ne kuliko ne slope. Wabula osanga akasozi waliwo. You'll get pissed, you'll get what, but you have to know that this man, when they were there, abantu million bamanyi nti musajja wange. So for nze bigambo byange sagala bibeere bingi, sagala kubeera senga oba kojja. But marriage
is one of those signs. Ezitegeeza nti omaze ebintu byonna by'okola mu bulamu bwo weewaddeyo okubeera sindi ali settled ali married alina bbawe gwayagala bazaale abaana bakole family. Nze saagala kwogera bigambo bingi olwaliro njagala kwetemayo akakadde kamu naye mu maaso awo buli kyenfunako mbeere nga ndeetako olwaleero akakadde keneetemye akaze emitwalo 10 obugalo bwa baba Dan Kazibe Ragadi milioni mwati wadi n'agamba account open ajja kuba deposit every now and then. Yes. But now do a cappella for us, Peter. You want temperature? You close up with a cappella. Bali kumi nayo no gwena londa mbona bali bulungi nayo no gwena sima yapima bulungi omwana gwena londa wamane salawo ngalo ni mutwale anyway so kamukube mpete genda bimwe tokoti sindi kamukube mpete genda bimwe tokoti wamane salawo ngalo ni mutwale sindi genda bimwe tokoti kamukube mpete genda bimwe tokoti kamukube mpete genda bimwe tokoti ono muwala kamukube mpete genda bimwe tokoti ulirabona nkube kunyo mulezi omwana nambesabesa nampunya abakuzi sibalimba bankudde nnyo kati nfunye ekituufu kamutwale wange nze mulaga amapenzi sindi asanyuse kamukube mpete genda bimwe tokoti mulira kamukube mpete genda bimwe tokoti kamukube mpete genda bimwe tokoti oyo sindi kamukube mpete genda bimwe tokoti mulira tambulwa abateesi ono mwana njagala mwagale munyiye abateesi kamutwale ku kiruma ntwale ku poliisi omama fisikali kisira bakibeki feesi alina piga ne feses namulaga kugira cleaning feses mugambako mela sikoze ofense nevertheless kamugambeko sokera ddala nsanyuse nnyo kubanga wampise ku mukolo gwo guno ogw'okuggulawo oba tugiyite ronchi oba ki ng'otandika meeting zo ez'okwanjula stroke mbaga bwe kiri kakati nzize nfuna ebizibu bingi nira gwe nali mpaddeko miliyoni 4 bwe nakyala ewuwe nandaga TV nangamba TV onagigule miliyoni 5 wampa 4 naye mbaga tekyaliyo kakati okuva olwo nze sigaba ssente ngaba bintu era gwe bw'olaba mukolo gwo n'ogamba nti keeki ya miliyoni 4 at least netema keeki kakati nze Lwasa Emmanuel director wa Lwasa Traders Lwasa Events Kirabu Tavern Cake ate Lwasa Events ekola ku mikolo nina mega tents nina music nina ebintu bingi wabula njagala mpabulemu omukolo Isa omukolo gwe tekukwataganye n'olwakataaka Pontiano ndi kunya December ne 11 December kakati nze ojja kundagabula zikifo nti wano
nkuteerewo tent ate era ndeke music oli first class tent gyenjogerako epangisibwa wakati w'emiliyoni 67 ne disco ebyuma byange yatera bikozesa bimanyi nezampazi manyi kale nja kusobola okubikola cash sigenda kuteekamu naye nga byejja okusobola nga ojja kundaga bulazi kifo nti wano nteerawo tenti nene ne bwebwegala ennene etya nja giteekawo ne sound nja gireeta ne ba kampuni yange nene ne generate nene nga kweri generate yagijja omukolo banaye guba teguwedde guba gubulako bitono kasite emmere endongo nsuubira omukolo guba mbadde njala ngikole gyombi gwera nkoleko gumu guliseeri okay ndoza nakola ogwe Kampala eserero oba onaateekamu ka transport onaateekamu ak'abakozi awo tugende tukoleyo ne wano tukolewo bekintu kimale Lwasa events ejja kukola ebyo byonna ku lw'omukwano gw'ondaze n'ompita wano nondowoozaako naffe tuli budde waggulu mugamba kibi enjogedde mumubeere obubi mugoberera nnyo kati wano mwanonye eki